nga ndi mukyala wa Lieutenant Colonel Retired Kananura Stephen Kataama. Nzize wano abali ku social media abandaba mwenna kusaba buyambi kufuna bwenkanya eri abaana bange. Omwami Stephen twazaala abaana babiri. Naye omwami wange kuva lwe yafuna accident kuva 2017 December ennaku z'omwezi 2 paka kati obulamu bwagaana okutereera. Naye natuukirirako aba famire ngeri gye nninamu omwana omukosefu bulwadde wa sikoserozi okusaba ku buyambi nyambibwe saasobola kuyambibwa. Buli omu yeesuulirayo bannaggamba. Omuli mutabanyi waffe gwe bayita Titus Twesige James, oyo ye yaŋŋamba ffe mu famire tetuzaala baana bwe batyo. Kaakati awo nensalawo ŋŋende mu mateeka sobole okufuna justice. Ne ŋŋenda mu kkooti y'e Mengo. Kkooti y'e Mengo okuva 2019 ndi mu kkooti eyo paka kati sifunanga justice. Ntambula butambuzi naye nsaba buyambi buli muntu yenna ali eyandaba. Honorable Balamu ndabye oyambye abantu bangi ate era nga nali ntuuseeko mu ofiisi eyo. Honorable Nammere oyamba abasingle mother, nsaba buyambi kuva mu ofiisi yo. Maama Nabbanja mwenna buli munnayuganda ali eyali ku social media ndaba nsaba buyambi bwammwe kubanga ezizzaako okukola kyenkola nga maama bigaanye nnemereddwa. Bagamba omwavu talisinga musango. Buli kyengezaako okukola kyonna kigaana. Lwaki wagenda mu kkooti? Ensonga eyantwala mu kkooti kufuna buyambi bw'abaana bange nga we tuli batugoba mu nnyumba ate omulimu gwenkola enfuna ntono, okulya n'okusula obujjanjabi. Omwana oyo omulwadde eddagala ly'amira lya bbeeyi. Buli lunaku amira kapiso okuva ku Mande paka Olwokuna amira kapiso za hydroxyurea 2 bw'ogattako obw'omusaayi. N'eddala eritambulirako okulya n'okunywa si birungi eri famire yange. Nsaba buyambi n'okusula n'obujjanjabi byonna si birungi. Nsaba buyambi bwammwe bannayuganda abandaba munyambe abaana bange bafune justice, bafune obwenkanya. Justice ki gy'oyagala? Justice gye njagala DNA zino ezize zikolebwa nga bagamba. Wali wabaddeko DNA ezaakolebwa? Yes, twatuukako. Lwaki zaakolebwa? Lwaki zaakolebwa? Kuba bagamba omwana ono omulwadde ti si waabwe. Era omulenzi oyo yasaba DNA gwe bayita Titus Twesige James. Yasaba DNA mu lukujjukujju nga sitegedde. Bwe twatuula mu kkooti omulamuzi n'agamba nti oyo omwana bagambye si waabwe mulina okukola DNA. Nenzikiriza olw'okuba nali njagala bwenkanya. Naye obwenkanya bwenzikiriza ne batuggyako omusaayi ku ddwaliro y'e Nakasero erya MBN. Batuggyako omusaayi yali Friday, Saturday, Monday, Sunday, Monday. Ennaku 3 ne bankubira essimu nti results ziri ready. Ne mbagamba results sinza ayina ozikima ka ŋŋende ku kkooti. Ne ŋŋenda ku kkooti ne ndaba kkooti kiraaka okumulaba n'aŋŋamba olina okulaba omulamuzi. Ntuukewo omulamuzi baali bamuyita Katusiime Sarah. Ebiseera ebyo ng'ali ku Mwanga Mengo. Katusiime Sarah ng'aŋŋamba kolagana ne kkooti kiraaka ng'aŋŋamba mpa $5,000 kukima results. Ne mugamba maama ne kyendisa abaana sikiina nsaba $5,000. Lawyer gwe nayina muganda wa lawyer Rakafozi gwe nayina ye yali ku musango gwange. Naye era saafuna bwenkanya. Results ezo bwe zajja mulamuzi yamala nazo wiiki ennamba okuyita omwami wange bajje babisumulule. Kye nali nsuubira nti omwami wange bagenda kumuyita, tebaamuyita. Bannayuganda
kyemmanyi nti mu mateeka nti ebintu by'omusaayi baba babisumulula taata ne maama balina okubaawo ababiri abazaala omwana naye nze si bwe kyali mutabanyi w'abaze ne baganda be baaliwo nga results zisumululwa nagezaako okukaayana ne ŋŋamba Oweekitiibwa Omulamuzi results okuzisumulula naye bazinga taliiwo mulamuzi n'aŋŋamba kiri nti wajja kunoonya buyambi tewajja kunoonya buyambi bano be balina okukola ki okukuyamba ekyokukola ne kinsobera n'ensirika n'entunula ne bakola bye baali balina okukola results nga bazisumula bagamba ko Muhendo Trisha si mwana wa Kananura Kembabazi Sarah ye mwana wa Kananura ne ŋŋamba Oweekitiibwa Omulamuzi si kituufu nze siyendangako omwami oyo bwe nazaalamu abaana emyaka gye yansangirako gyali mito ddala